Abansojja olimbira kiyitibwa Wakimese nga kisangibwa mu tawuni kanso y'Ekyengera mu disitulikiti y'e Wakiso era kiriko abantu abasoba mu 6 nga bw'okituukamu obudde obw'emisana olaba abantu abali kujja bwera nga gitambula kinnawadda olwo ne kikwegombesa okubeeramu olw'emirembe gy'olabako. Obulungi bw'endabika yaakyo obw'emisana ate bukyukamu mu budde obw'ekiro olwo abakyala kimpadde abasalawo nti okuyimirizaawo obulamu bwabwe bateekeddwa kweyiyiza mu nsawo z'abalala. Kino kyeyolese bulungi mu kiro ekyakeeseza olunaku lw'eggulo abazigu bwe baalumbye ekyalo kino ne batemaatema abantu 6 nga beeyambisa ebijambi olwo ne bakuulita n'ebintu omwabadde ensimbi enkalu, essimu, engoyeko n'ebintu ebirala. Abalina amajambiya nenga baagala ebintu ku ssente n'amasimu ze bantemye ne bankuba ne banyingiza wansi w'ekitanda. Ennyumba ezaalumbiddwa zonna ziri mu bikomera munda era ezimu ku zo n'omusaayi gukyali ku nzigi nga kw'otadde endabirwamu ezayasiddwa batamanya ngamba bwe babadde banoonya ngeri ki gye basobola okwesolesa mu nnyumba okutuukiriza ebigendererwa byabwe. Naye era bwe yabadde mu ddirisa bw'ati alingiza bw'ati awenjula bw'ati bamugamba woovirayo tokutta. Mu kikomeramu n'abantu 4 bayisiddwako emyambe okuli Dennis Mayanja ng'onaliko kikuba mukono, Nalubwa Masala mukyala wa Frank Matovo wamu ne Kyali Sintambeera buli omu ebyabaddewo abinyumya biddiŋŋana. Abasajja ne bakwata olugi baateme luteme era ne bantema luno olugalo lwe bantunze luno ne balutema. Kati nze ne bajja ewange ne omusajja omuvubuka omu yabadde mweru n'aŋŋamba smartphone ye eriwa ne mugamba siina kwe kunkoona ejjambiya ya wano. Naddamu nankoona eyawo nambuuza tulina smartphone nankoona endala. Nange nadde nkyayimiridde ne bantema ejjambiya wano ku kisambi nange nengwa wansi nabadde nga akomawo ne bantema eno eya wano nenga kati ekyokukola kinga ndi musaayi wakati mu kitaba neewunzise bwe nti nenga kati nina kwefiisa kuba sisobola kubawangula nina kwefiisa kyekiyinza okuntaasa kyokka. Bano beekokkola obukambwe abazigu bwe babadde nabwo omuli n'ekyokuzira ensimbi ze babadde babawanga bagamba ntono nnyo oba buswazi ng'enjogera y'ennaku zino era bwe basanga tolina kyobawanga emyambe giddamu gikuyitako. Naye kuliko omuvubuka omukulu ddala ndowooza mansita waabwe ye mukambwe muzibu kubanga ye mukambwe bw'agamba nti kutema muteme akutemerawo. N'abagamba sina ssente omusajja n'amugamba kebera mu mpale gye mbaddemu bawe ssente ne bamugamba buno nga buswazi nga nangira bwe baŋŋambye. Bawange n'abagamba waliwo ssente awo mutwale ssente ezimuki mu mpale ne bagamba obuswazi. Okusinziira ku basawo ebyavudde mu kwekebejja omusaayi gw'abantu abaatemeddwa nga tebannakolebwako kyazuuse nti omu ku bbali n'akawuka ka mukenenya ate ng'ejjambiya ezaakozeseddwa okubatemaatema ze zimu ekireesewo okutya nti n'abalala bandi banga basaabaanya akawuka kubanga ku bonna tekuliyamiza eddagala liziyiza akawuka ku mwegazaanyizaamu. Ne batugamba nti kummwe abasatu be baatemye kuliko omu gwe baakebedde ng'alina siriimu naye kati abasawo ku ddwaliro ku jjojjoweru batugambye nti waliwo eddagala lyolina okukozesa before 72 hours. Sente ze tutayina batusabye emitwalo 12 buli muntu jjukira sente bazitutte tewali sente. Bw'otuukako mu bantu b'omu kitundu kino olaba obunkenke bwe balimu okusinziira ku byabaddewo era ku bbo kwe tutegeeredde nti kasita enjuba egolooba nga nabo beesogga ennyumba gwe ate balinde batemu nabo kubazinda. Tusula tukenenya wabwe tulabe embeera ki eriwo. Tweggala mangu kyekisooka ate bwe tuyingira kati omuntu ne bwakonkona ng'omumanyi tetukyaggulawo. Ganaggwa Expedito nga ye ssentebe w'ekyalo kino naye musanze mu nnyanja y'ebirowoozo nga yeebuuza kiddala kyayinza okukolera abatuuze be abasusse okuyigganyizibwa abazigu. Mu kuwayamu naye agamba waliwo akabinja k'abavubuka akamanyiddwa nga B13 akaali keegumbulidde ogw'okutemaatema abantu kyokka baakwatibwa ne baggalibwa wadde ng'emabegako baayimbuddwa era balya butaala nga kirowoozebwa nti bandibanga be basitudde obutenkundi ne batandikira we baakomera ku nsonga eno ne mmeeya w'ekitundu Mathias Walukagakkaanya naye. Poliisi bamanyi bulungi kuba yakola fayiro awo ekyengera. Ffe bwe twakwata ebijambiya ebyo twabitwala ku poliisi. Nze nsuubira nti oba oli awo beebamu abatandikidde we baakoma gwate weebuuze babadde nga baasibwa nga tewabaddeewo kutema abantu. Abatuuze balowooza nti bino byonna okubiyimiriza wateekeddwa okubaawo okuyingirwawo okw'amangu kwa poliisi okuzimba ka poliisi mu kitundu kino basobole okutaasa embeera. Ensonga nti zooni ezikola tawuni kanso eno naddala oba omuluka guno zooni zinene tuyinza okubanga mu bunene bwayo
twetaaga mu Poliisi Post. Okusoomooza mu kitundu kino era kweyolekera mu bifo eby'obulabe okuyitamu naddala mu budde obw'ekiro. Gamba ng'ebitoogo ebikwatiridde erudda w'ekkubo eriyita ku kyalo Nabaziza ekirowoozebwa nti nabyo biwa Abazigu ekiwenda okwekwekamu nga bamaze okutuukiriza ebigendererwa byabwe. Okunogera ebizibu bino eddagala, abakulembeze bayise olukiiko lw'ebyokwerinda olunaku olw'enkya okugayagaya mu nsonga eziviiriddeko ekitundu kyabwe okubeera ku bunkenke n'okwewanisa abantu emitima. Tuteme empenda tulabe engeri gye tuyinza okuziyizaamu embeera efaanana bwetyo tulabe nga tesobola kuddamu. Ronald Kitanda, BBS Telefayina, ageesigika.